bwemba nalonda abakulembeze bwemba nalonda abakulembeze mu kalungu madada tandikira ku kubanga ebimpalanya ewaffe Masaka district nawe byebikuwalanya nze ekinsuula si kuba nti tumwe siri mukulembeze mulungi naye abantu bana abajja mu kulembeze betwawa kaadi mwenaale bo balowooza nti tumwe abadde mulwanirizi wa ddembe Masaka district bw'anaasigalayo kubanga abadde mulondoozi w'ebintu bya bannamasaka agenda tulemesa okubba Chana kwa babayo che tumwine bya bugagga nnyo ekyo kyogera mazima Mwami Frank nze jjo nabagamba nti ku lukiiko lwa London sensomi w'omusolo Masaka district bagera ne balulonda nga tebagoberedde mitendera ngera ku kitebe we najja nenkuba enduulu nembagamba abantu bemulonze si bannamasaka mukwate olukiiko olwo muteekeko abantu bannamasaka mwembate mwagala mbawaabire waayijijja Local Government Act Cap 2435 abantu abo balina kubanga nga bava mu Masaka nimbagamba ekyuma mu kigaanyi ngenda kubawaabira nibatuwoza nti kusaaga sipiika n'agenda mu kanso nimugana sipiika mbate mukoze ku nsonga eno bweti nebweti ngenda kubawaabira nibagaana ekyo nekiggwa nibagamba muma mugaanyi ngenda kuleeta ekirala kyemulina okumanya nti kukiiko olwo kansala omu yeekobanye nammwe n'ateekako omwana we nibagamba nti ebyo nangamba nga sinabagenda kuwaaba mbegayiridde mu bitereeze ne bagaana okubitereeza kati akalulu bwe kaatuuka ne beekobana n'abantu 5 bagamba tuuma oyo ajja kutulemesa okubba byetugenda okubba tajeti yakubba kati ensonga za mwami Madada lwakyagwa nze siraba nti tewali muntu ayinza kuba nga abadde kansala wa district n'omuwegombolola egombolola nga oli kansala wa district nebakuwa egombolola kuzanya n'akwagala kubanga ebikolebwa ku district bingi nnyo okusinga egombolola era nze olako mwami Kasekende ono agenze mu lutikko ekitono naye tosobola kunga mwami Frank era omusajja ono Bobi Wine ekigambo nti okuwuddisa abantu asaana mudaali kubanga mwami Kasekende naye akikoze wano tosobola kuŋŋamba nti gwe Kasekende gwe mmeeya wa Nnyendo Mukungwe ogenda ebweru wa Uganda Sweden oleete ba investor nga tebayise mu gavumenti oleete omwoyo omusigansimbi nga ajje wano azimba ekyuma kya glaasi nga tayise mu gavumenti oleete omuntu wano lwakubadde nti sente zigenda kujja wano oba akola kkubo nga tayise mu gavumenti kati nze mwami Frank n'abatuuliza wamu n'abatulaba Impact FM njagala kubasaba okukigambo okuwuddiisa bannayuganda kyekyonoonye ebyobufuzi bya Uganda kyekyonoonye enkulaakulana yaki enkulaakulana ya Uganda kubanga mwami gundi ono ayogedde bulungi nnyo wa DF bekiri naye nze kyesikkiriziganya nakyo kugamba nti omuntu ajja kufiira mu bukulembeze era nze njagala okwebaza nnyo bannamasaka ne bannakalungu timwebale nnyo mwatuwummuza naye mukutuwummuza twasaavinze bulungi kati mu myaka 5 ekitabo bagamba tokijajinga nga tumaze kibikula tokebera kungulu akati ekitabo fe mwamaze okutuwunzika kati mugenda kuddamu ekitabo mukibikule mu myaka emeka 5 kubanga mwami Frank tumwesige Robert Kamwakoogera bwabanga abadde kansala wa district nga wabavubuka naye nga mu kanso nga talina mu kifo kyonna mu kanso ya district naye nga ebintu ebigenze ekyannamukaaka nga mbirobinga mu gavumenti nga tumumanyi nti weenaale mwandibadde mumusuula mwandibadde mugaa tufunye zaabu waffe tumusigaze naye abantu beenaale mu bennyini mwami Frank gw'oliwo ekyannamukaaka ngoberera ebifaayo n'okola statement nze abantu bampa akalulu
nga tebeesisa kalulu nga tebatunulidde nti Tumwe naye notaka okuleeta n'entalo z'amadiini toyo Tumwe mulokole tetumulonda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni emu ebyamutwala mu nsiko teyagendayo lwakuba nti ayagala okubeera mu nsiko ensonga emu yajja okulwanya eddembe ly'omuntu ebyamutwala mu nsiko tewaabeerangawo leediyo zino tewaabeerangawo mativi ng'okusinza lutalo naye nagamba nti eddembe ly'okusinza libeerewo era kyovala lwaki bagamba abasumba simanyi ba Dr. Serwadda simanyi baani bawagira His Excellency Kaguta Museveni bawagiraani kubanga bwe babeera mugiri emyaka nga n'okusinza bakuye bulize bagira nti Mukama Katonda nkwebaza ng'ekyobeera kukalamu kakati n'ebimu ku byo Tumwe tugenda kutandikira mu ssawa yaffe ey'okusatu awo wennyini okwasiza ennaku ndi kyakumisa akalulu baga nti Tumwe mulokole ate omuntu omweruku alwanyisa obubbi ate gwe bagoba awo nakuwadde wamu naawe abekyana so banyabo ne bassebo abatuuliza n'abatulaba nze tumwesige Robert akalulu abantu bakampa nze sifaananga muganda yange madada naye nze akalulu bakampa naye akange kawera naye nze abantu b'inaalimu bennyini ne banziba mu disitulikiti y'e Masaka Tumwe ogambye otya abantu b'inaalimu bennyini ate nga nawe oliwa NRM nange ndi w'inaalimu ne bakwata obuyambi obwali obwa Tumwe ne babuyambira omwana w'opposition bwe nali nvuganya naye obuyambi mu ssente oba obuwagizi mu nkolera obuwagizi bwange obwandibadde obwange kubanga tosobola kuŋŋamba nti kansala w'inaalimu omuwala omukyala n'afuna obululu tugeze ngeza 7 polling station nze nenzija nenfunawo obululu 19 nosanga ate chairman wa district era ku polling station eyo inafuna obululu 10 mu butaano ow'inaalimu nosanga kansala gwe nali nvuganya naye n'afunawo obululu 10 mu butaano kati kikulaga nti waaliwo ekkobaane eryokubba obululu ng'ate ab'NRM naye nze njala nnyo okwebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti yaleetawo eddembe ly'okulaba ng'abantu balonda okukyusa obukulembeze kino nno kyakuyiga kubanga nze Tumwe olaba ku ssaawa ya leero ndi musanyufu nfaananga Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba bwe yafa yategeera nti nfiiridde bantu kati nze bwe bamaze okulonda akalulu kaabwe bennyini be baakoze nabyo ebintu be baleese olugambo kale Tumwe twakola kino nakiri so kakati kitegeeza nti Katonda natali amandaazi owange gwensinza ne omwerufu bye mbadde nkolera bannakyanna mukaaka nayagadde nnyo mu myaka 5 tulabe ku buweereza obulala nayagadde nnyo ku myaka 5 tulabe abantu abasosola mu madiini nga baweereza bannamasaka nga baweereza bannayuganda naye nze nja kusaba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti ebimu ebyakutwala mu nsiko ebimu ebyakutwala okulaba nga olwanira bannayuganda byebiremesezza okulaba nga obuweereza ne mu ssente z'omusolo nga zirema okutuuka we zandibadde zituuka kubanga tosobola kuŋŋaana mwami Frank nti gwe owalanye Tumwe kubanga alwanira bannabakyanna mukaaka alwanira bannamasaka nogamba oyo ajja kunnemesa okubba ng'atozze kuweereza abantu ba President Kaguta Museveni His Excellency ebyo abalonzi babitegeera nti gwe olwanyisa ababbi era so bujjo minisita nga tugenda okulonda akalulu k'amagombolola abantu bajja ne baŋŋamba bayimiriza ne baŋŋamba minisita twagala ffe kukutegeeza nti kansala waffe tumwesige Robert naye kati nva mu lumbe gye nasuze naye abantu bonna nga banakuwavu nga bagamba nti kale singa gundi yagwa Tumwe nakola atya najja kati kitegeeza nti abantu balina obulumi kubanga mwami Frank ekireetera abantu okuba obulumi nze bwe mbadde nga ntunuulira mu byobulamu mbadde njala kulaba ebyobulamu bino kiki ekiruma bannakyanna mukaaka kiki ekiruma bannamasaka nenkwata nengenda eddoboozi mu kanso nenzija ne mbagamba nti bwe mba temukoze ku ddwaliro neryekyannamukaaka nga temuzimbyeko ttooyi
genda nkunge bannakyanna mukaka kunge bannamasaka eddwaliro baliggaanya bwe libanga ssomero nga ligudde mu ttooyi nze nno balesemena amasimu gye gabantu bankubira nti tuumwe kakati eddwaliro lino ngali essomero lino nga lyagudde mu ttooyi ng'eyingiza amazzi nga sira gyenkiikirira nyeko nga badde bamanyi nti nyina eddoboozi ly'abantu n'eddoboozi ly'abannamasaka so ebyabadde Kalungu ewamugana nange Maraada ebyabadde honorable minister lwakuba nze kyesikiziganya nakyo bwe tubanga tuweerezaako tuleke n'abala baweerezeeko kubanga mwami Franka ku ssaawa ya leero njagala nnyo okwebaza his eminence leedi eno okusinziira level kwe yali nga manager ab'enjawulo weebali kati level eno kuba manager ate abalala abaliwo mu myaka gino ate waliwo n'abalala abakola batya abaliwo bapurezenta bano kati olina bwekisumwidi eno kwe tuli live purezenta omulala teyaliiwo bbi kati gwe wajja n'oleeta n'enkolera nti leedi eno eyinza kutumbuka etya kati nze kyenjagala mu bukulembeze nze njagala enkyukakyuka naye nga enkyukakyuka eyo ebaddewo nga teriimu kusosola mawanga nga teriimu kusosola madiini nga teriimu kusosola kikula kya muntu kubanga omuntu yatuuka n'okugamba ako katuume kalina galubindi galubindi zeezo nga tekyabulamu kyange ng'ezo zimuluma galubindi z'okumaaso kati mwami Franka olina abanga obeera naye ku kyalo naye ng'ekimuluma lwakuba Franka lwakuba tuumwe avuga mmotoka oba avuga akapiki ayagala naawe otambuza ebigere ng'oli bw'atambuza so nze njagala obukulembeze buno bwe tugenda kuba mwami Kasekende ono agenze naye njagala okuutira muganda wange mwami Kasekende toyina ngeri bw'ogenda kukola na kibuga kino kya Masaka bakansala be kwe waliwo ne batugoberera nga toyina kansala wo nga toyina RDC oba diso togenda kukola nga toyina nga byakwerina nga tebali mu ngaloozo kubanga abantu abo gavumenti bwe tumala okugenda bwe tugenda mu kalulu nga tugenda okuwanisa abapulezidenti tulina kye tuyita manifesto buli pulezidenti twadde abapulezidenti 8 buli pulezidenti yapulezentinga manifesto ye kakiiko k'ebyokulonda era ne bawandiika buli muntu agambye nti nze ngenda kukola kino ngenda kukola kino ngenda kukola kiri kati omuntu eyayitamu okuva kati paka 231 eyiz excellence Yoweri Kaguta Museveni n'oba tomwagala n'oba omwagala gw'olina okukkiriza mu kubanga ye president kakati mwami Kasekende ono tolina ngeri ayogedde nti yagenda kulyetinga emisolo ekitegeeza emisolo gyagenda kulyetinga gibadde ekikaabya bannannyendo gyegigenda obbakaabya kubanga yandibadde agamba nti ngenda kukwatagana ne gavumenti ya Museveni eno tukole enguudo tukole amasomero naye agambye nti nze ngenda kuleeta bayinvesita ate bayinvesita bagenda kuyita mikono gyani tumwe manyi nti disitulikiti y'e Masaka nga 17 olwo ne Kampala awo saidi zegayaza awo twala mwami Kyagulanyi eyo emagera awo bagenda kuddamu okulonda ewammwe mu disitulikiti y'e Masaka okulonda okusembayo kuyo lwakubiri tugenda kuddamu tulonde kubanga bwe baleeta obukonge obwa kansala yagenda okukiikira eggomanga eggombolola kyano mu katawuni kanso bajawulamu emirundi ebiri ne bakwata Buyinja ne bakwata Kamuzinda n'Ekyantale ne bagiwa kansala omukyala kati eri Buyaga ne Zimwe tetwalonda kubanga bagenda okuleeta obukongo omu nga tekuliko bifaananyi kati ne tusooka ne tulonda ate wamu nga kuliko ebifaananyi wala nga tekuliko bifaananyi so yali akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Masaka omukyala Mebo ne mwami Bitamala supervisor w'eggombola ekyannamukaka ne bagamba nti akalulu ako kayimirire twali tugenda kulonda abasente b'amagombola kati akalulu ako kagenda kulondebwa ku lwokubiri ennaku z'omwezi nga 17 so akalulu ako kagenda okulondebwa naye akalulu ako kalimu bakansala babiri omulala w'NRM omulala UNP oli omujjukiro oli yali alwanyisa ekitebo okugenda ekyannamukaka aya statement yakola nali mulala yantamu mu Kamuzinda awo ng'akubaza ina tetujja kukkiriza basiraamu kujja kukulembera gombola ekyannamukaka kamera yange nenjijjako bwenti nentambula nensoka nembizingako yakola statement yamalamu amaanyi ate mwanyina zeedira mutima yagala tetujja kukkiriza twali Kamuzinda mulala yantamu Alex Kalinze ntamu
independent mukwano gwange mwanyina zoyo nakola statement ningamba ebyobufuzi babirabira ludda wabannange nagamba tetujja kukkiriza ya kuba Zaina Nakidde olwali omwami Cyrus Kalema tetujja kukkiriza musiraamu okukulembera gombola yaffe nekya mukaaga amazima ga Katonda kazindaalo kazibero yasogamba otya pamba mukwano gwange oyo nga bw'oyogedde era yakola statement naye nze njagala kusaba bannabuyaga nsabe naye bannazimwe nti mulonde omukulembeze ali mwenza kubanga bwe twatuka okulonda ekitebe kijja ekyannamukaaga teyalonda naddamu nakola statement nga gyoyogedde mazima ga Katonda tugenda kulonda baki tugenda kulonda abasiraamu naye omukisa guno mukkirize nga President Kaguta Museveni His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga tulina ne minisita waffe ye vice chairperson wa Buganda Haruna Kasolo nga tulina meya waffe Nakidde Zaina ne Mutebi Oscar mukkirize mulundi guno mukwate bakansala b'NRM mubatumi panga ne chairman yayisemu naye waki naye w'NRM mukwate district mujiwa abantu b'NRM mpozi mwami bwekumbule n'abatulana n'abatuuliriza ku mukutu gwo guno gwennyini ne ku radio wano Impact FM wajazaako yali chairman w'NRM oba okyajjukira mwami Senkungu kulamukaga oluwedde namwewuunya nnyo nga mulaba nenkaliriza ng'ayogera ku kalulu akakaggwa naye nga statement ezimu zakola nga tezikaatiriza. Mwami Frank, Masaka district erina bakansala abali mu 10 bali 18 nga chairman naye kwali bali 18 nga ne chairman kwali. Naye mu district ye Masaka kansala atayitamu yekka Mwami Madada yalinze tumo wecha na mkakatawuni council no we kakata aba kansala batayita. Naye Mwami Senkungu emyaka gyamaze mu kulembeze bw'NRM kisoka yasinga okwogera yasinga okwogera wano naye mubuuze nti mu myaka 5 obadde ne ba elected councillors bameka obadde n'abaka ba parliament bameka kubanga n'ebimu ebyavuddeko omubaka omukyalo okugwa owekitiibwa Maama Nalule Joanita byebimu era byavudde ku saidi ye kubanga era bebamu abatandike ensetuulira oli kulwasa mayinja. Yes, Mwami Frank bino mbyogera nze nakugamba nti nze ne bwenfa nga nfidde bwana Masaka mba nfudde lwa nsonga kubanga era bemu abaleeta nti mukkiriza mutya oyo Nalule oyo si mukatoliki mutuufu lwaki tujjawo mukatoliki waffe namutaawe ate tulekewo ono atali mukatoliki so banyabo naye bassebo bwana Masaka nze njagala mutwebaze ngaffe ebyo byalimu Senkungu gasamulako mulale neemu yonna mukalu samulako Senkungu ayina kwanonyeza kalu bwe malo sawa yalinga sawa zali 2 dakiika nga 15 Mwami Senkungu yali mu Tale Center Mwami Senkungu yali mu kalulu ka Masaka district naye okimanyi nti yakwata ku mukutu ogwa Masaka district ko government yasooka okuyoza kansala Bulungu ampangudde ye yasooka mugwammwe message njirina omukutu ogwa government yasooka okuyoza kansala Bulungu atali ku mukutu ogwo ng'amuyoza kati ebigambo byenjogera sibyogera nti nno nkonjera kati gwe Mwami Senkungu yandibadde asanyuka kubanga bwe bampa obwa vice chairman yalujjukire nnyo mu council wali nga bampadde chairman ng'akoze lishafo Mwami Senkungu y'omu ye yampita n'aŋŋamba nti tugenda kuwa obwa vice chairman naye okkiriza ensonga z'ekitebe okuzireka tuwa vice chairman owandiika ebbaluwa nti nze tumwesige Robert mpandiise nga nzijjayo ekitebe so yandibadde atunuulira ebyo n'agamba nti gwe bajjeeko abadde wa Nuupu kati gwe bateekako NRM tyokulaba nga NRM ekola etya ewangula mu myaka 5 abantu abaleese wano opposition mu Masaka nkamba kumenyere Mwami Senkungu kubanga mu myaka 5 olaba mwami muulya chairman wa NRM yakakwata niye awanguza chairman
wa district nga wa NRM akutte omubaka wa parliament omama kityo Bukoto East constituency ebadde nga nzibu nnyo n'agireeta n'olabanga constituency tuginunula bakansala bukyalwa lwa Mindi tubale tumaze ebbanga lyonna kubanga mwami Kimuli yabadde kansala wa Buwunga bukiri naye twaleese bakansala basatu nga bavudde mu ggombola y'Ebuwunga nga bonna beenaaleemu ng'ate gye tugamba nti musituka opposition ne tugenda ebukakati ne tuwangula kansala omukyala. So njala kutegeeza mwami Peter Sengungu wiiki ewedde saafuna omukisa kubanga nali siriiwo naye njagala okumutegeeza nti mukkirize Uganda tekyali wali we mwali mugimanyi. Uganda eyagala abantu abakyusi kubanga Museveni mumulaba bamuvuma naye abamu abamuwonoona yeffe kubanga gwali badde osanyuka busanyusi mwami Frank ono bwekumbule tumwesigaze we NRM kati ffe tugenda okubeera mu buyinza naye ate n'okwata Frank kubanga azze mu buyinza n'omutte n'omunyigirayo kubanga tumwesige si wa ddiini yo kubanga Frank si wa ddiini yo wa ddiini alwanira nnyo abantu. So mwami Gundi nze njagala nnyo okuyozaayoza njagala nnyo okuyozaayoza kyamaani mu NRM omwami Muwulya Amani tisebo weebale kubanga gwe wajja tewajjira byanfuna wajja kuweereza bannamasaka waliwo bassentebe abajjira ku byenfuna tumwe mwami Frank lwakuba nti ndi ku mpewo naye singa sibadde ku mpewo abatuwulirizawo boolaba n'abatulaba bamanyi nnyo ebyasuula nga abaka ba paalamenti mu Masaka district oba newano mu city biswaza kyogamba tosobola ebintu ebimu ng'omusajja omuganda biswaza naye abatuwuliriza abo boolaba n'abatulaba bamanyi ebizibu ebyaleeteranga okulaba nga tetufuna abakulembeze wano mu Masaka district wamu ne Masaka city. Era njagala okutegeeza nti okulwana ennyo okw'abakulembeze b'NRM n'ebyenfuna ebimazeewo wano NRM mu Masaka district. Boti wogambye ampuliriza oyo kansala tumwesige Robert n'abatuwuliriza tumwesige Robert mu myaka 5 ne 6 n'omusaawo tebali mufuna mu Masaka district tebali mufuna mu Masaka district neyanza gatugendeko mu masimu atuwuliriza tugenzeko gye muli essimu zaffe